Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe. Okay, baganda mangemaliza nnyo ku manduzo kinana mwenda kalonyeze bbiri CBS FM amanyenze DJ Next Son of Music ennaku zomwe ziri 12 kyenyiza okugambira ku zomwe ziri 12 omwezi baguyita mugula nsigo toseka omwezi baguyita mugula nsigo simukulu kusa bitongotongo muguyita mugula nsigo 2024 batuyingidde olwo wiki tugitandise nga lutwakola swabuli yali ku kamera saige yali ku Nec Dankan olubuganda nga zolo nanegata ko bida ambassador la ke powerhouse okay anaina baganda baffe tubandiriza nyo wiki tugitandise olwo olunaku lwa Monday tubera mu music wa Uganda titufuluma ko wadde ogendako e Rwanda olumba neighbor betwagale nnyo wadde Kenya tugenda ewa Kenya yakola jita Kenya Kenya wane Rwanda olobire ebyana tenaite tutuuka tetutuuka wadde olwebyana sabulu tava tuzosanga mukulu kusa bitungo tungo tuli mu mugula nsigo naye kamba buuzeeko ambebase emirimu gyonna gyonna gye mutuusizzaako engalo nze Dankan okubanga tubatwala mpaka ku makya music wano nga DJ Nec wabagambye nabingi ebadde mu wiiki bye tugenda okuba twogerako tumanye biki ebiguddewo ate era abasiraamu bagamba nti mbagaliza somo ennungi mbagaliza somo ennungi Ramazan Karim. Ramazan Karim. Okay. Abasalamu barane bagamba assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Batumideko nnyo. Webudde. Dakane. Webudde amaduuka agatunda sobolo. Wamma twagala kuboza abasiraamu batandisiriro siba. Tsoko batolere salamu entuufu swabulu. Genda ali ku muzindalo batolere salamu entuufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soko jidiji. Nako jibatoli nawe speed. Kati nyiko kugira ngena njira. Wacho yakala nnyo ebintu ebyo. Ekyensiba. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Kyensiba. Dakanyo sibati. Ngamba DJ Nec adokere muliranye sabuni agenda kugwa. Hara wa baraka. Akatu kasigo kunsumba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kana kagambye nti misana keje misana tuku mukakwegomba oba kali kagamba jakulya maye munoneke mobeera nga otege ekibato kati oyinza okulya akayimba ako nawe keweereza akayimba misana tuku kayimba kapya kayimba katya no banks kayimba kapya mwana wali naine namba ye taliwo namba ye kaina ulimba lwekankubira muntu wa wansi ava zatekedde soka ku muntu wa wansi ngogyeko olwo mwami kulisuruge yalungobya nagamba nedda katitijja tosuka muntu kyali ayogera ku bantu nga bampi nandi nagamba nanyonyola mwami kulisuruge ni mwamani kulisi oba yagala kuba bulaya Beso omukazi oyekaliza nagamba njagala kyatula abaana bidda kuzino babikola naye manyi lwaki babikola
amwana amunyumiza namugamba bw'ogalaba neeko oyo waneeno nga tugirira wansi nga tusamba mujje mukazannya kali wano n'agamba naye nga neeko terina kyangamba waliwo yanyooma omuntu mbw alina olubuto nkira bamusanga alinga atomeddwa booda ekyaswana kutaamu akayimba kati yan banks bakayita misana tuku akalungi okusinzira ku mwana oyo bwetumumanyi nenyimba agenda ayongeramu mu music we era bwolwa kana akayimba yayimbye nnyo yayimbye nakulowoozesa mbu ali mu bedroom era bwayayimbye eddoboozi ngenza okulaba Mande nakulomani tuba mu nyimba za Bannayuganda zokka nenye ekintu kyenjagala Dankan manyi ekikumpisa Mande ebiseera ebisinga kumbulya mbozi eri ku streets abayimbi bayita nnyo ku streets za mwawo nga muli mu mbozi mukati embozi ebeera nnyingi nnyo ebeeraawo akati olutalo lwenalawulidde nga mukoonakaawo abayimbi abato baba bangi njagala tukwate ku bayimbi bano abajjobuza abayimbi abato tibali tujjukira Dankan tibali kujjukira nabaga nti Dankan olina kiwagasa omwana ngono Tiana Banks nti very soon beba star baddako beba star baliko abadde bajja okusinzira watuuse kati y'omu ku baana bwe tusuubira asuubiza nti ntuuse ogenda mazima y'omu ku buli muntu boga nti ntuuse wabula kuba omuyimbi omu gwe nalaba Dankan gwasembayo sudia kagera olaba nga ali ku kipande ekyo ekyokubizinga naye gwe yatimba ku kizinga yatimba egindi omwana alina yimbira sente Tiana Banks muyimbi wakabi asawa zino tuna nyimba ze zayimba kyengezako kugamba ebiseera bisinga abeera no ku radio ku TV tu promoting abayimbi n'omala ate n'otandika omusaba ebivulu ebyaliitiriiti bw'ajjako e Uganda jangu oyimbe mu night yange jangu oyimbe waneeno jangu kubwereere ebintu bye sibyagala kuba omwana ataddemu oluyimba nga luno lulungi omwana mumuwe ssente anti kati omwana oyo lwaki olusi era tojja musanga buli gwasanze amuyimbira ku bwereere okitegeera naye kati waliwo omuntu nga ambasada ambasada si ye manager ye manager naye si damage manager waliwo mulala gwe nawulirayo ambasada ye manager si damage manager waliwo enkolagana egenda wala eyono egenda ewala kasuuka okuwayiriza kususa nambasada tojja muno naye ku kyo kyemmanyi nti akayimba kapya akalungi sanatuku namba gye nali nina yeeyo oyamunoonyako nina enamba ye ayinza okuwerawo zipawundi zidola bakwatira mu sente kyabwe ezaabo ziba sente euro namba plus temu euro nga teyitamu oba yakubulooking akayambulookinga hala hello how are you ng'oyogera bulungi ekiro kyaleero how are you this is DJ Nec enamba yangu kyagirina yagoba embwa essala lingi Tiana, how are you Tiana? How are you Tiana? You okay? I'm good. Anda producing za kayimba. Nina kayimba kenda bakapya wano. Lego Badman Records babi akakoze. Oh, Badman Records. I don't know what is. Ngana mwita Same really kaita Same wagika lungi bunuma I think it's taji Mama pretty relics. Sami yawali kubulungi bunuma. Oh, thank you for doing good. Mayinze jagala nnyo abantu abaleta wako mulungi nze embulimu gwengwa kuba ndongo. Bwe mpulira oluyimba olulungi nga luno nziramu amaanyi n'engamba yawo. Kuba tuli tuyiso Dankan ne wano Dankan nagamba luli. Tetulina ndongo mu saturation. Abayimbi batini abatte endongo ennaku zino. Banda abasinga mutandise kuta guno mwezi. Nda mutandise okuta. Bigenda bitya? Bane bigenda bulungi. Oli ludda watuufu sokombulira ludda watuufu salama
currently Israel. Babuza batya mu Israel. Latin. Bukutu. Leketov. Buketov. Buketov. Obanga ali kovu. Buketov. Hey. Daka yo bujje bushiru. Buketov. Mbulya kokov. So far, how is the industry taking you? How is the reception? Mbulya kokov. The reception is not bad. It's all about working hard. And producing good work, I believe, will reach there. Because seeing a colonial reception, I'm not delivering my best. They will do welcome me if I reach that point. But what did man is working kati music to move at all times with all, But I remember I was one of the people about coming in the industry. One programming, I remember twakola kokona. Nikuba ku interview yali Delta. Yeah, twakola ku Delta TV, nituva nitukola ko. About me and what's going on. Yeah. I remember. I'm so happy. I'm very, very happy. Thank you for the hand. Yeah. For that, nzi supporting nyaba na nakula ba is like we mpuli dolimbo lupya ngaluze ninga mamaji gange tegagwera bwerere. Tewateka chiwatu. Daka ne uli abyabuzo. Daka ne uli abyabuzo mwana ono. Was I professional? Satega chibatu. I was professional. I was very professional. I'm a professional guy. Nzo muntu. Ewe studio mgana wangu. Just abantu basirika busirisi. Daka na inacha akubuza daka nibako chokubuza Tiana. Tiana. Ogambo utya. Ndi bulungi obulamu bugamba ki? Ndi bulungi. Kakati kimbuuza. Okwasaganya otya endongo eno nga toli Uganda, banga toli Kampala. Nobanga okola emirimu gyo ate nga bw'ogatta noga nti n'endongo nojjuwa obudde bwayo. Kibalansinga otya ekintu ekyo muganda wa? Kati ninyo Tiana. Abana Uganda bakujjukiza kansoke mbajjukize bino then nkomewo. Tovaako. Hey, Chinana mwenda kronze BDC BSFM. Radio yabene the biggest, the greatest. Border to border. Border to border. Majita mando so. Amanyenze DJ Nec Music. Badeli mkono gwange Tiana Bucks. Tiana Bucks ona wezuzu myaka. Singe ebidi Tiana. Tuli myaka ngebe. Singe ebidi mu ndongo muno. Esatu. Ajira mu COVID yawo. Emyaka ebidi. Yajja mu COVID yawo ngagwedde kaawo. I remember. Nja mulukame bado ochatubulya daka nadai nekibuzo kyakubuuzizza. Bado mpuliro lima ngamba Tiana yadda Tiana nga chai. Kango nonye ko I'm sorry okunonyaka abruptly nga sikugambye. Netukugwamu. Era boyfriend tanyiga. Baneke bakuzukusa era. Baneke kulide kumandu so. Ai amandu so. No. What do you tugamba ku Dankan kyabuuziza? Music nafuna management in Uganda. I got the right people. Abantu abanjagaliza. Okay. Nasoka nefuna management yasoka nengezaako n'enasi yangu. Challenge. Ndowalaba nti ndowooza oyagala ne desperation gy'oba olina n'abantu bennyini ababeera bakulaba nga basobola okuhandolinga music bakuteekako amaaso ne bamanya nti she can sing, she does the talent. So kati awo nafunira abantu abatuufu abankwasaganya okumpulirako. Tiana. Anti ali Israeli. Tiana. Kato Uganda. Tiana. Abakukwasa nedda tokikola bw'oti. Abakukwasaganya nedda kala abanyambako. Nati ogamba bakwasaganya. Abakwasaganyizaako.
Abankwa abankwasaganya. Abakuyamba ko tokikola. Tiana. Abakuyambako. Essuubi ligenda kugwa. Essuubi ndakalira ni bandolisi. Boss wange sebo. Owa Tiana. Nanji. Njagala ddala okwebaza abantu abanyabye ku music industry bambeereddewo nnyo. Nze siri Kampala saawa eno ku ground. Naye music wange tava ku radios. Nati mbadde waneeno. Mbadde waneeno nga nkebera mu systems. Owa system ya CBS ndabye mwami Chris Luga ataddeyo oluyimba. Manyi nkebera nyimba empya zaataddeyo. Nendugwako nga ndabalina oluyimba lwataddeyo. Nenda banyumba mwoza banga mwoli manyi omuntu w'amaanyi mu music industry nga mwami Chris Ruge okuno tsingo oluyimba lonje waliwo omwana afulumiza oluyimba nja kwebazira nange management okuno tsingo okebera mu nyimba mwami Chris zataddeyo empya via the weekend bwenzi bikudde bwenti nenkulaba nga mwoli mane gundi music director waffe wano ku CBS FM ngamba okulaba mu oluyimba lw'omwana omuto nga atalabika talina wano kwana semba wulira ngo like ofulumi kitegeeza maanyi so that's why nkunoonyeza Dankan ngeze wulira ne Dankan nga akumanya naye bwe balina obutakyusakyusa namba bananga bakyusa ennamba oba bakyusakyusa ennamba ekibuzo ekirala tombulire erinnya ne management bagiyita batya management bagita Empire. Naye ekulira omwami ambasada. Agambe Dankan. Omwate. Dediyo omwami Nec Dankan. Asubamita mwami Dankan wali awo. Oyo ndi nnyo. Kawerekebwako tiimu musiraamu. Tojukira kumawewa. Tiana. Makuti ya mutile Tiana. Dankan yakoboza. Tiana. Nkolagana yo ne mukulu Lwasa yakomawo. Mukulu Lwasa takyatuteeka mu kusente. Bali manya tuwa kusente. Oli manager mulamba. Lwasa. Lwasa. Yali atusayininga naye kati neetaaga kuwuuza ambasada oba sente zituukola simanyi bakikola. Ndigwabira musamweleza ka message awo. Linda kale babeleza bila masa. Tasobola kubanga munamasaka akyatekayo sente. Nasema ulira. Ngaba mukutte mukoti daateka yesi. Abanga ku muntu yali avuga Benz nadda mu paso kati akula cyane nadda mu paso yana yasindoza ina chokwese kusigaza Yalekawo si kyekyo. Omuntu yali avuga Benz nadda mu paso. Wo muntu yali mu Benz nadda mu paso. Ombwai lwaki ovuga lwaki amanyi nkagala nnyo tekanywa nnyo omuntu kasana tekanywa nnyo nagone kijja kusoboka tena kijja okwese enkolagana yakomawa sinnakenyinza kwenda abasajja bazibu nnyo bo benyita wena nakunzikiriza kwerinanya buliyo bazibu nnyo kyendiko neeki Nega tuina Yesu anatuteka ku kasente nekola video. Ekyo mukireke. Ekyo mukireke. Ekya kasente mu video mukireke. Waza nasema ulira ngesimu agira ngisimu ngabo inabuko nkaru. Bwe avyo nagino wasula moto na mpaya aka moto ga paso. Gova omuntu okutwala paso ku banje enkadde kati aho. Paso enkadde nobaga mumpole kyokka ya milioni 8 kati mumpole mbaweke 3 nja kuleta mu kibanja mpola bwe kati musa milioni 7 eza video muleke namwe Owama Tiana like nekintu kyenebuuza omanyi nze nkolaganye ko n'abayimbi abatali wano Uganda naye problem nga Dankan wagikubuuziza empushinga ya music monitoring oti anga gwe oba byonna wabirekera management waliwo songo posti eyo yo kuyamba just kulaba apps eziri ku radio
TVs. Oh, so yeah, mommy Edison. Ne where you want some boost. Just it's a you know, so if you have the phone, you install it, you pay the Nasa Sula. Banga Benes is a cola, Benes way coma. Ines is a coma, Ines is a coma. Israel took a lunch. It took a lunge. Nyako ngiro kwebuza ku mami Edison ndi yangamba ainaki yagola statement inensi wekoma seba atogenda kubuza sendo lya digiza yagambe ajina mwina oyine mputu manna bakugambye danyerero utagambye silwa musajja atawa musajja ki okikolo otya iki wano okwekuuma bwotyo agamba mbo chiko joli wafunayo mubezi oba neka kwekumire waswa bulu akwekumire choliko bwosula weka mwaka ku mwaka eno oli ku mmandu neka atagalire erye uli nakasekako sokoleke omaze banga kati sofa tuli myaka ebiri challenges sizogamba nti nsanze mu challenges zino mukuyimba ngago omwana obwo abaana bowola muganda wange omwana obwo asoba bambasajja wano nankani wano wano anganga makumiga wa isi aba yakatandika baba wano nga wano kati omwana ngaluwo wembiri waliwo abembiri babanga babiri waliwo wemotoka waliwo amafuta waliwo kati challenges yo senzo sanga mu minda so ngo omwana obola alabiko obulungi oli muwala alabiko obulungi omunkulabyo ine oli muwala yeyagala kunkuka agenda yimba abaami basobola okubaawo naye nze kyendowooza nti abakyala naddala bali music industry okusobola okugonza mu mbeera ne batuwa n'ekitiibwa. We should not really focus on music as a source of income. Music is a business. I know it's a business, naye business gy'oteekamu n'okungula oluvannyuma so oba omwana atandika butandisi twetaaga tukoleyo emirimu ebyakati nga nze bondaba it's not like only music nti mwenyenda okulya ati nyinde sente za YouTube zebanansasula because wano currently nyimba y'eshow zebaka ku weekends birthdays nga bwemanyi nti muli ku kyero tebategeka nnyo nofuna ne bakuwayo akakadde kamu kitundu and abazikuwa bannakenya abanigeria because they know the music millioni bbiri nokolayo bbiri weekend nokera neweeba but I don't think nti nyera mbeera omu ku nnyeno balinamu wano because I'm not desperate. Waliwo erisajja waliyita lijjeko kasenge ligambye agambye mumesagi eyiino gye bampereza message okuva e USA angambye DJ Nec ngambira Tiana kolabo nti nze njagalayo kolabo neta agambye ali ku YouTube alaba buyimba bwo atugambire eddala kyayagala alaba buyimba bwo nti asaba n'ennamba ssebo neta gyemo baba tusaasire dola wano ogikuwa dola bibiri byokka baba n'abyempanji munguza webale kati banganye gyemo nze n'abyempanji munguza naye wampeera kati Tiana kyobokola Tiana esse mu bigere byaffe kati weteeka ebigere byaffe bakuweereza ebibiri weteeka ebigere byaffe Tiana nga bakuweereza ebibiri nga bampereza ebibiri gyemu weteeka ebigere bya nga bampereza ebibiri bya ddo bampereza esso lya ddo gweteeka weteeka ebigere byaffe abisigale ne mufaafagana mwekka tubiriimu ebyammwe kati gyemu wakutobalayo bwaba ayagala kukola bwe kikyenda kugambye nti ezimukyanize tusanga nti osanga omuyimbi nga asobola okwongerako naye n'atakuwa mukisa
kati ate nze bwemba mu industry nina akanya kati nina konna bwe kyekenkana naye ate nina bwe nsobola okukwatako nina okukola bali kye balemeddwa okukola nsobole obutalumya mulala kati bwemba nina omuntu yenna gwe nyiza okwongerako ettaffaali ku linnya lyennina natiana bak ngayala aluyimba collabo from me ekyo management nsaba bakyanirize kuba ate nze nabo bali bwe mbasaba tebakkiriza kati ate bwe tugenda bwe tekitegeeza industry terikyuka so it is we who are so jemo tumuwe collabo tuwadde omukisa ffe ne tukwata tumuwe bwe kiba nga obudisposweri ng'ayimirirtuba tulina basics kwe tutambulira nti omuntu alina eddoboozi asobola okuyimba management yo ngangu omuli ambasada sisuubira bwanaita kasengejja omusajja wa kurimu oyo sisuubira nti anaita kasengejja jemu gemaze munabade. The truth neck is you should give people omukisa tulina okuwa abantu omukisa bw'abanga alaba yo omukolera. Okay. Yes, because this is what awesome kyenoonya nange kugamba nti akanyireko omwimbi bwati kikolera akayimba nange mbeereko wentuuka kati ate omulala bwajja nansaba naye abekuwatuka ne muma kitegeeza nange sina opportunity eyo nayiriza okubanga omulala wajja nakusaba n'omumma nayiriza okubanga nkanga no nze nagambye ndi straight and open and it's the truth, you know, bwemba njagala omukisa nange kansooke nguwa agwetaaga olina kyoyogedde nina abaana mu inbox abajja engaga kyena tukole kolabo simugamba nti seteekawo mbeera musaba linkiye nemuwa obudde nempuza nemuba simuwe noba tomuwe luyimba ebigambo bimala eyo noba tomuwe luyimba bw'okomaawo oba obyono ogamba nti noyemba simuwe luyimba nanti kyenkugamba nawe gwogwa obikomya mukubo tokomya mukubo Oluganda naye kira kyembadde nkubuuza tubadde wano Nec Dankan tuyogedde ku bayimbi kibuyinza ogamba nti njagala okukolako ne muyimbi bwati njagala okukolako nomuyimbi bwati anyimbira bulungi njagala omukyala omu n'omusajja omu bweyinza okwegomba okukolako nabe Uganda. Omuyimbi gwensinga okwagala okuyimba naye nga baneeka bakasa saha engenda gikusabye enkya ambasada essimu ye mugamba agikuumireko eya saa tugenda gifuna eyo girabe ya kabaka eyo kabaka ali omu ate wasanga nagimba nga siriiwo ne bwagimba kati njigaana. That's the fact. I want to be around. We do the music, we push the music, and that will be it. Yes, naye nga sigamente abalala bonna simba nabo naye nze omuyimbi gwe naalirabbe nti ayimbira bulungi. He got the ayina ebigambo, he got the melodic voice, you know. Akuwa obudde, akuwa oluyimba n'atakuzaako oluyimba. We observe them tujja mu industry naye tukolaba, you know. Saha. We do a collab with someone. Enje essimu ya management y'okweri n'oluteekayo essaawa 5 nga kutaddeko olulala. Anti essimu ya manager w'okweri ekyo katukikoleko ekyo essimu ya manager y'okweri tugenda kikolako ekyo tulabe nga mukitereeza. Wali omusajja akumbuuza mwita Herbert Dungaman. Big boss. Big boss Herbert Dungaman ali Boston. Gundi abuuzizza Jema agambye nti oli wakabi naye Dankan yafa kinensi. Ebivumo Dankan byoyalo si bibala na bibala. Ale anenkute bulungi. Waliwo omusajja bamuta David White Kawesa ali Taiwan. Agambye kolabo ne Jemo byandi nyumye naye Jemo wakwegendereza. Ate n'ekifo tugenda bawa kyabwe tugenda bawa ali ku Ddongo Resort. Tugenda bawa ku Ddongo Resort ekifo. By the video wandi tumwe location. Tugenda gisabira ate mbadde njanyonga ne papa Ddongo gyali. Obubuuzo bikyali bingi n'ekibuuzo kyenjagala okubuuza. Twogedde ku kyakolabo totubudde naye mukyala kyate Uganda gwenzo egamba nti njagala kola kuno mukyala bwate. Bannange omukyala gwe nnyinza okwagala okubaako naye
ayinza obutakkiriza. I don't know. Naye nga singa omukisa guba gubaddewo naligombye okukolako ne Rema. Agaana ki tayinza galwema nga otosabye muzibu. There are these vocals hidden within me. At least in South Africa. Waliwo abadde music obulungi, we stand on the same stage sharing the vocals to the world. ne Rema Namakula. Despite that I can do dancehall music, I can really produce sweet music. Osobola okukola ekyo osoteekawo embeera yonna yonna no producing a good music nga Nebona bwewanyu abantu bakubira akayimba akake bakawulire. Ate nawo it's the first one naye nagambye let me just try to sample it. So Rema Namakula omwewulira naye ogamba at least mukoleko naye Rema Dankan tunakisobola. Tumupambane. Totya twagala tuguse ebirooto byo. Ambassador anakitukola naye. This is the thing. Nga kinagambye nti oba ne credentials ebisalizo. Nze as a realist ekiriwo kiba kyekiriwo amazima gaba mazima. So otyotuuka mangu ku birooto byo. Let me work for it. Yeah. Ntuuke ku stage nkimusabe nga nkiwulira nti I am now ready. Toswave n'ogamba Rema ati mpa collab, yes, like that, you know. You have to work for it. Tulabako mu Uganda abali great. But thank you for that respect. By the way, bayimbi batini nya bawa respect ye abayimbi. Let me work on myself. Nze we naba ngaba nti bannayi eddoboozi likuze. I'll come back here ondo kumando so odemo mpe musabe ku live. Kati gundi wali omukyala bamuyita Mami Pauline ali Florida USA agambye please do a collab with Jemo. Agambye agenda kuteekawo embeera tukole collab ne Jemo. Agenda teekawo embeera. Omuntu abantu b'ebulabe balaba nga bataddewo embeera kijjasuka kuba be bafandiira nti era ndi bagambye bazibu nnyo. Jemo ayinamu abawagezi. Jemo kizibu kimu kyokka kyalina yagula benzi. Ayina ekizibu kimu kyalina bwagula emmotoka musabe kaadi. Yagula benzi n'agitwala ku nnakawuka teyadda. Agambye no bw'omwakola boyizo muga nti kolabo bazitunda. Boyizo muga nti kolabo yakuteekamu eddoboozi audio ekyo nakugambye sigenda kikola management mbasaba kumpewo temuguza muntu kolabo because nange njinonya bwembanga bajimba tebajja jinguza najimbanga Kenneth Magala e Denmark agambye bambi Jemo wafe bamuwe Anna Jemo afuuse bange Jemo bamuwe Kenneth Magala ali Denmark bwatu bange Jemo wafe bamuwe kolabo ekirungi bonna bonna oli ali Israel na ali USA. Connecting. Kayegeza tukubira amasatu ga kigozi. Esawa yonna. Kawende munda. Nagani. Oyina kyobuuza Tiana? Tiana. Olwo ebintu byenalaba nga bitambula ku social media kwali ono Swakibu. Byashakibu. Ndio birenda wano. Ebintu ebyo njagala nkubejjemo akakumbi akasemba. Tubireta wano okole ebintu ebyo. Wai, ensonga yali etya? Waliwo omusajja amuyita Habadunga mani yakomyewo yamanaginga Jemo. Agambye omuyimbi wange kwali ayina okuyimba muno Tiana. Tajja kuyimba. Oyo nono manager Habadunga mani agambye. Omanyi kyayinza okukola. Kimanyi. Manager Habadunga mani ayina kyayinza okukola okimanyi. Tiana. Soko demo kibuzo kya Dankan nina kingenda okukola wano kati ninyo nga sina kusiibula. Dankan yabuuza. Ina kyobuuza Dankan. Ensonga za nalabe za Swakibu nga zitambula ku social media zaali ntuufu oba gwe kennyini gwoba otubuulira zaali zitya? Ensonga ezo zikyali mu nteeseganya so sijja kuwa kintu kituusaawe. Zinga saaziraba. Tobanga oyagala kugira, tobanga oyagala kukwata zali mu liiso.
zali waffe bannange nedda bannange tokutandika bintu ebyo ndo byatandika ddaffe tutambula n'okumanya sokundaga linki eyo mululabo ndigikola temuleeta violence abantu obudde mu kutunuulira mwogeramu ebintu ebyo ekiro abaana bato bebasa zindakika mwende zakaita ku munaana ene waffe nange kyentegeeza nti obudde buno bukakkamu tulina amaloboozi galina kufuna ebigambo bikakkamu emboozi tiana wayedde tunakutyaka kikuyinza ekyo nya kyembuuza kimuzitoyeeko nya kyembuuza 6 pack 1 pack omusajja wali boyfriend wayagala oyagala 6 pack 1 pack oyagala neke daka lyawedde oba sokibu adeka tokikola daka togezeza avudde buuya ogenze oyagala neke oba sokibu nange nagenze dakati Mwagala 6 pack Shakibu swabo. modo oyagala tuno otwana 6 pack daka tegera mu gym why ate awo sijja kutuuka tukomeko mu music kati nenyo plan yaffe eri etya bangamba balinawo enkwatagana wakati ye nekadima nekadima ndima balina enkwatagana ey'omuggundu paka kuwulira bubi tobimanyi yakadima nange mbiwakanya byali lwali lwali nze sina kyemu okawuli akaseko njirese mama odanga amanimweyogeza mama njirese nsonyiwa mama beyogeza nsonyiwira ddala gunsinze nsonyiwa nsonyiwa naye kira kyembadde nkubuuza plan yaffe mwaka guno eri etya Plani yaffe ebadde nti omuziki tetugenda kuteera ku buli mwezi kuba twagala nnyimba kati we need music tulina tusubire album oba EP EP. album oba EP nze ndi w'amazima kaakati nze bwe natiyana wendi manyiwo tesijja kwanguyibwa nnyo ku promotinga album nabateri badukagazitadde nze njagala nsoosoota olumu ku lumu gwe bamatize era olunawulira obubi so ekitegeeza tusube luyimba ku luyimba nze ngenda kuba lumu ku lumu mwezi ku mwezi paka bwe munakkiriza ekyo kyensobola maanyi gange so sigenda kwetera kubisobola okay awo nono webale kutangaza basinga bagenda beri palaga ngenda kola alubamu ngenda kola ati Jemukasenge tumukoze tutya Dankan alina kyabuuza ekirala Dankan mbuuza ekibuuzo ekirala mbadde mubuuza Jemukasenge tumukoze tutya tumuwe oba Tumuwe eki Jemukasenge bw'abanga alina niko siwa mugattakawo Jemukasenge 6 pack kisiiba mu jimbu siwa mugattaka ate waliwo omuyimbi atanyumira ngoye nga mugenda kola video ng'alinga diikuula olina ku linki yo mwabeko nnyo bannange leka tutumye wesitukidde namumanejigako nannemerera n'omukwasaanyi ne bamunzibako mbusirayo wabbeeyi nnyo naye nga kyo ekiri wano kati lindako kati ninnyo omanyi eno bagita mandoso ekuba mutala ku mutala boda to boda bene yagikolera ffe wano ffe abagikola wano e Uganda ffekka njagala nkukole bwe nti obulungi obutagambika mu ddakiika ng'emu bbiri simanyi yeebase njagala owekisiraani embwe muluma kati gye bayinza okuba talinaako muliro njagala kusooka kulaba jjemu ono ye nyini akwe linki ye nyinza oyogera amannya gakozesa amafu ogiweereze management yo batunulemu bwe batunulamu batubuulire
omanyi wano Manduso yekikola kino yokka nange ow'ekisiraani ne tooki emwokya ekisibu yajjemu so yajjemuleke kaji okuyitamu atayina mukisa ne tooki emwokya ow'ekisiraani embuzi emuluma leka nijjemu jemu ali maneja wangambye ali mu gym fudeze Manduso indagano connecting naye bampereza message walino manager ngambye is in gym ali mu gym naye kasita ngenda kwongera umubuuza awuno kwali mbadde neewuunyiza mbali mu gym asala tokola bintu ebyo jemo hello Tiana wuno Tiana, how are you? I'm very fine. How are you? Israel is nice. US winter katumie Dankan kati Dankan akawave mitiana wagamba she's in kale urutalo tula mukuba gazo okujogoloza naye it's okay mweje muri bibatuuka ko bamuna mu mbirabula bituuka we have measures as a protection so okay Biden mwana tubalwanirira naffe tubalwanirira olira ebibuuzi by'abantu seba ali mu gym alwanirira ali mu mboozi ziri omanyifu abeeno tukwagala bameka nti abayimbi kati ngafa abayimbi abato nedda tokiddamu okyonoonye jemo takisussa naye kati gwe kyogaa bwoba olina gwosobola ogattako ettafaali n'amanya nti Kimombo omuyimbi omuto n'obaako omutadde kalimu ekolabu ya Dr. Camilo tigite twagala mu music industry era simanyi bwenyinza kwebaza DJ Nec okubeera nti ampadde this opportunity nenjogerako nawe omuwandiisi kigo wajuuza atuwandikire nadduka misiri nedda Speed esusse nedda jema nedda jemu akayimba kagamba misanattuku kale gwe naawe owulira kwekubika kwekuziika misanattuku naye neke mwana oli wambwa owadde jeme enamba nawe tuwa sente ali conference nedda linda seba abagifunye tukyasobola jemo soko ulize jemo Tiana naye jemo nasusu nkubuuza muwandiisi kigo gawulire Uganda nga nti muwandiisi wuuno kubanga leka tubimanyi bulungi boba management yoba ambassador bebalonda kwani olimba luli nalaba luli olulala lino n'olwendabye bawandiisi kigo omanyiye Uganda oba management yebalonda abawandiisi abadde baba music tuli bamikwano bambi they are my friends basinga music ennona naye waliwo abawandiisi buli muntu asobola okuwandiika singa tufuna oluyimba olungi tekiriko muwandiisi as long as the song is nice we can sing the song naye waliwo basingako ate bwekitegeera ani alina style owenti so ekyo naalisabye nekikuba mu mikono gyabwe ndeetaga nakola Johnny Black ekyo waliwo akasajja kenjagala naye sikangu kawandika bulungi kasajja ki akasajja bakayita David Lutalo naye sikangu mtawaana kajjemu nga yagayimba kuki bagambe bamundekere jemo David Lutalo owendiga nobeera waka Dankan agaye mumulekere wano waba waka kasika mwe mwesoti nga management ambassador nga amazoko namuwali adayise mu lujja mulufunye musabe ekirala audio ne video kudungu kati producer
Producer mu double kick. Tulina mwami Mutesa Kibula Mata najja ku board. Tulina coalition ne. Bego deposit. Ate ne video egenda kuba masavu. Ya kutungulizo. Amangu agwewende. Nedda. Jama speed yesusse. Jama speed yesusse. Omuyidde maddusa naita ne wasula. Ojja kuyita wosula. Todduka je speed. Kujimu abadde Ojja kuyita wosula jema. Abbe ku Scott. Ojja kuyita wosula jema. Ojja kuyita wosula. Kolabo yo genda funa. Omuwandiisi amufunye. Mugamba omuwandiisi afunye. David Tala ava weereza message. Agambye ayagaliza eri ebitone ebito talent nga weise talent ento Nekigambo kirina okukoma. agambye wali ali ready when you guys are ready. Era ngambye David Tala kwali message evudde wa David Abayimbi abato. Bloka when you ready is ready. David Utalo mugambe sente za bloka. Katokisusa. Jemo kubuulira bino ebigambo byange Ngenze bloka bankoze batya. ndi waneeno ne Dankan agambye nti naye jemu ebintu by'okubulo ayagala biwala Ekibulo. VAT. Wano kiba kibuloka. ekibuloka nti ffe tubikola ebyo Bwangu. naye jemo ambasada n'amala akkiriza n'oyimba jemu ebitakwatagana Tekimala tekigula sukali. agambye tekigula sukaali. Enamba yadde ya dole. Enambe bali ya dola agifudde kuwere. Nilo chikutatandika okuyimba. Gwe, Nec, lwaki kutatandika okuyimba? Singa Kenya abadde muyimbi singa yakola collab nji muwere. Jema agambye kebera ku simu yo. Olimba. Esimu eri ku mmeeza wonna. Ati agambye kigozi. Esawa yonna. Kati nange yange ngambe nti kigozi. Mbwe iye agenda jidiriitinga asigaze yange. Tia nakwali akubuulira ne Jemo. tandikira mmangalu omusajja ali wano Taiwan bamuyita David White Kawesi agambye yeebaza nnyo David Utalo abakyakoze kyekyo. David Utalo agambye yali ready bumuba ready. Goni angambye sharinga link yo. Omusajja gwe bayita producer Nesim. Nesim naye Producer Nesim. Nesim akusabye yani. Link yani. Nesim aina ya goni. Jemo. Producer Nesim aina link ya Tiana. Aika ndo zabali bakoze ko Tiana mwani mukoze ko ne Nesim. Pan production. Nesim ya ina project wakubatenda bakuva. Hakati angambe nsindikira ku link ya Jemo. Jemo Nino biduka ku speed ye ina. yani nati ayagala kulaba mu Nesim akali ku management yo no mwana. Jemo. Loza. Eno bajita mandu so. Loza ebisatu binkutte. Ziga mukambwe mu. Ate mu kisusi. Sigera wa darling izika. Naye wa Nesim. Lero luganye. Jemo. Jemo mujimu abadde ku kyali ku Scott. Tegeeza tugenda kuddamu ekyo. Naye manager talaba ku Jemo jukira nti ono mwana teyesalira ukyana kito. Kyano tekyetegeera. Ne Jemo kito.
Tochisusa. Jemo mwana omuto eyo ng'atunudde ennyo. Ogenda yogera management yo. Yogera Jemo nga yakwatayo dda. Ye Dr. Jose Chameleone kolabo gye nakola naye. Dr. Jose Chameleone natuukawo n'agamba gwe Jemo oli muganda wange Palaso ne Bawa mugende tuwejjemu oluyimba babi omusajja oyo Chameleone mukama omukisa okitegera bayimbi abanene erinnya lya Chameleone Jemo abanauganda bakujjukiza kasoke mbajjukize tutambula ne MTN tukomewo okay bana nga tumaliza tuli ku Manduso tubali tulina abayimbi babiri waneeno nga nati bali mitalo wa mayanja eno wajita Manduso tulino wa mu America tulino wa Israeli tulina Dankan weli eri emiti yaneli Yes. ate kabera mu mbozi mukati wano swabulu alivali mu digital wansi nange DJ Nec Monday to Friday mbera waneeno ne tulina abatwiga seka abayimbi wadwa kayimba kempulidda kata Jemo nangamba mwana yayimba bulungi mugamba no why not naye bayina aina management ye Jemo mugambe ayogere ne management babere nga bamwa collab wabayagala tiara nangamba nti omuntu yenena wabakusaba collab ye like bwe tuletewo generation yeno tubeleme kweko togera nnyo kisusse Jemo Antiana wanjise kuwe tuli wantu ateredda anedda okola bwoti ate totekawo mbere eyo totekawo mbere eyo nyenda kwebaza omanya abayimbi abasinga ebiseera ebisinga mukalubya embeera Tiana nja mwebaza Ali kuli kudi shop oba nja kumwebaza Tiana ndogenda yeyo nja kwebaza Tiana obutaba na mbeera eyo omanya abayimbi abasinga bwabanga mukyala ngono nga muwala ng'ayimba kwa Tiana erinnya litandisa okuvaayo nira Jemo litandisa lutegere simanya ani asinga naye ndabanga Tiana wasinga Bonna bato. nimwe namujja niyo okweyagaliza okwo nolaba nti tusobola omumaaje Jemo oyimba bulungi n'abakyala lino lwalaba luli kyapa thank you so much sir. Olimba bulungi kawe inengeri yogo simanyi ngeri kije wegonza manga n'olwa Chameleone Inengeri yezikakkana n'olwa Chameleone mubamala bategaka bawa yabatega obwana awo mu studio bawo bukwe kuyimba okwo kati kyengenda okola nze ngenda berekereza nzire mu nzanyo oluyimba lwa Tiana Bucks olupya nga bwe tusortinga management ye anga naye bwajjo tuyambako ayogereko ne management ye ya Mr. Ambassador Jemo nja ku namba ya Ambassador muteese sebo nange ndi ku management ne Dankan munayali ali ku management zogeno mu agezo zogeno mu atazibala agabe zogeno mu atazibala atazibala Bulo kasenda bazana nakabala bagenda kasenda chikubansiko nakibala kino nenda tekisi chikubansiko Chikubansiko kijja mu miro nimba ali ku management yetaddeko yekikitanyiza nenda so kwali na omwembi yakigambye watu bakoze sigagala nyo ndi enkokola kanya sola Jemo ngawuliriza nnyo abadde mu jimu naye ganze Dankan gumanyi Jemo tata Jemo mugambe eyango Jemo mugambe What's your number? David Talo kwali David Talo agambe is ready agambe is ready when you ready enamba Dankan njikuwadde ate then gunitambulidde nesimu naye nga bigambe ayaga kuwulira ku nnyimba za Jemo ninamuweereza linki yo
kati nze jemo enamba agitaddeko ya Dankani eyango ogirina naye message leeta jja mubuze ya Dankani leeta manya agenda gamuweereza ejjaga kuweereza bannange akayimba kapya kambeerekereza akayimba kapya okuva ewa Tiana Banks mumunoonyeeko Tiana Banks ku YouTube gyali eri TYA NABAX ye Tiana Banks eri ndoza kanjidde mu bulungi ate yajjemu eri ku YouTube tuzoke erina oluyimba olupya Tiana Banks eri TYA NA olekawo ka space otekawo BAX Tiana Banks Tiana mayinja akatwala kudungu omale ojja kuba ofuna Tiana Banks enyimba zo zisemo zirabe bwamwagala oluyimba luyitamisana tukumibyo nomwami kusuruge utaddeyo ddajeruli yajjemo ndoza yaddi yalijja kusebo yitejjemo kasenge kugundi kona kwa Jali Music digital platforms jali osolo babo no solo bafuna pozo wajjema leka tali yomu jabana mga teko audio marker zona Spotify teke itaga jama tambula ne music mu sawo akola ya shit bojjako ekyo jagenda ku website yaffe ya CBS FM www.cbsfm.ug ojja kusobola tufuna bulungi nnyo YouTube yaffe ya CBS FM show zino zibeerayo era ozisangayo YouTube yaffe ya CBS FM genda ku CBS FM official UG official channel UG official ojja kuba otufuna bulungi nnyo ku YouTube channel eyo ojja kuba otusanga no nga show webadde osobola okulaba recap eyo nolaba wali olemedde okustreaminga ngana ngali mtana wa mayanja genda ku downloading application yaffe ku Google Play Store gwaina Android ate gwaina ekibala goba gwaina iPhone osulugino no simu kyeyo esobulu jakutte Android nero moja mmoja joko chalumu twagamba de kukibala jembo yansubiza ekibala ne mama ebuguma jembo mugambe ekibala kyange sikirabanga ndise sikuliri jembo mugambe achala amaso gabwira bagumu amaso ganuma ganuma amaso gakulu ndo yandise sikuliri ujala udeyo gudagati olaba alingiriza mu side amaso ganuma ayihambega so mugana gwaina iPhone ojagenda ku Apple Store uberenga osobola ofuna application ya CBS FM uberenga na osobola tufuna Monday to Monday ngatiri mu dakasala ibaite mando so tugenda kweyongera yo mpola tuligenda ita tukuisa mu music omupya tugenda isa ku music tukyayisa music omupya danga tukuba music gundi ayina akayimba kapya kula maana agambye sebo nabadde na meeting gye nabadde mukula mananko nakemisana yakalesi wa mami kulisuka kankibiri mu list ya mami kulisuka kankibiri mu namba ya mu list ya mami kulisuka ndo bamwekali yo yakadde yo yagambye yakadde it's okay nginda kanonyonya ndabe tuli mu nyimba za Uganda yoka zitukuba Dankani tomulide weekend yebadde week itambudde bulungi twagitandikira ku Friday mu show na Mayinja twaliyo ndongo yatambula bulungi omusajja Amayinja abantu balaga nti kituufu olina okwetereza ne music yokola ki omuyina bamulaga ati Mayinja ino okwetereza ne music omuyina era abantu bazaga nokola sawemu nga police swakukiriza omuntu n'omukudamu kuyingira bashiyo show ejjudde nga abantu bakyalina batuula ayo abantu abayimbi bamuyimbirako bangi okwali papa Misa Kisamakula yamuyimbirako ne omukulu Alien Skin yamuyimbirako Dr. Jose Chameleone yayimba Bebe Kulu yayimba kugamba show yali Maureen Nantume yamuyimbirako ne Carol Nantume yamuyimbirako so kalo cheliwa Dankani yego ko obuyija kalo cheliwa bali mbayimbi kala ino limbo lwagendo date olupya kalo nanto leno limbo olupya ngayo gende kuna ye yabadde emisana nanga ku Friday abyangu this Friday agenda to limba kalo nanto ina kutola limbo olupya kati mtongo no mkwano uwa siriwa nzamanya bintu byokutega ekiwato bya masiringa jemo kutega ekiwato bya David ade kukola bomusajja si byebyo olije ngamba jemo weri egundi ono muyimbi weri jemo tumeduke
Amuyita David Kawesa ali Taiwan ati linya inongo akabwaisa wane nagambi bwati program kakati abantu abali wekwanga ngabagala okufuna radio eno nga tevaako nga basumuyibwa bulinki na buli kimu banawonodinge application yako bakalita simple radio nze kwemafunira wonna tekavaako simple radio Wakabo buwulire Duncan abali ku simple radio nawe solo tubanga otufuna nga tevaako wadde okwenyenyamu bweti wadde okusala mami puli amanyi okumbuza ngeegi zezi nutevaako bwoba ne simple radio habadunga mane agambye agatokyayo mbu omulimu gwe tukoze gwama olimba connectinga nkolabo bajajjifu no mu bulungi ne mu bubi nze kasa there's a connection big guys ayaga agaye kolabo bajajjifu na mu bulungi ne mu bubi bajja teekawo embeera nize simanyi bajja yita ambassador simanyi mujje muyita kuba ambassador wa maloboozi gye manyi n'okuwanikamu ate ilo gawanika mpozi nga anayita neguni kwali ku management kuba ambassador ali mukule Haruna Ajaruna kwali ku management nenda sebo togatta bintu bata wayo yo era yo mutekera kajja bata wayo tume tuyetekera muntu omutezi w'ekiwapi why alona jambata wayo omanye kinzobeera chichi mbaka bukyali bujibunji nawonde kiki Amos Loving angami ndabira nnyo Duncan amunda bi Amos waliwo kansala waliwo mayimbi mulungi Amos Loving wagenda ndabira nnyo Duncan waliwo Jordan Majestic chaliwa Jordan Majestic ni ekikumba yadda ku ham tugende simanyi manager tugenda kugula t-shirt ngatta Duncan ndabyogera tugenda bitu tulimba kumando so tulimba nda jema agenda kumfu jema agenda kufunira dda jema zamfu kugula t-shirt tuyogera bitu mando so tebalimba tenkulimbye katujje manager nange ebewa nimbye mungabondi nimbye mungani chalukuba bayo amanyi ona lebo ya lukuba andike ko neetala buusi amukyere gwani gwe wadde oyagala okubba naye wayo kukulisaayo ku ddungulizo oti bane mukatuba anze yagambye emotoka sitoma yayitadde mama amafuta ago yagatuwadde neninya ekyenyanja kiri nalinye mu mazzi ne budda tuvuba waleera ekyenyanja bakuwa eddobo n'oteeka mu mazzi nekyojjayo kyolya yatusumbuyemu Dankani obedda alinga ali mutero w'amayanja wali obeerawo n'obanga ali mu Vegas gwe omanyi okulya ekyenyanja ekiina n'ebiseera ekyenyanja bampadde ekyenyanja kiina ebiseera kiina ne mugaba ekinyanja kiina mugaba kirya ntebe yodi yonna kati kinagwawo gwe era boss dungu toyanzeege ebintu byonna twabikozeeko wali mu Katuba ekyenyanja twakifunye twabiridde amafuta twagafunye neke nga tantwalanga ku dungu tumutwaleyoko olinamu obudde swabulu sebo ku weekend mbafu leka tusebo olinde ekisiibo kiyingidde tukulinde jemakozeeko jemunanga nkozeeko kiro kigenda kutambula ddala taratibu omusajja wange bamuyita David Kawesi ali Taiwan agamba atya omusajja wange manyi obeera wange ennaku ennuma nagamba omanyi kati mwezi ndikitabani kya mugagga ona yagala bakuzaale mamipolini akuzaale mamipolini anzaale mamipolini akuzaale nze yanzala ndikyagala kya mugagga nakunga ennuma munga gatoa anzaale sina mpisa akamutabani nedda sina mpisa mbyanzaale buli weekend n'okunywa olimba buli weekend n'okunywa mugwaini yanga n'amazzi ku weekend bwonyoreka waini wai mamipolini naye banzaale siri kyana kya mpisa mbi ndi kyana kya mpisa nnungi kivuma abantu bensanze mu kkubo onaasobola mwannyinaffe nze ntambula bulungi kuba ayogera swinswi era wemasiri mukaginensi oba nekiwaini wali eri ngaokipakinsi era waboda mugaba tonkubakuba nnyo mu binnya bijja kumuuka amaaso
Obaka senge. Bawise ona ne pojo florutaya. Aba umuntu akola so ulyanga no dikolo kumeze. Anti the weekend. Bawa wine. Mpoli. Mami poli ni kulabikiranga ekyana ky'okukuba ekirina mpisa. Oizo je kigamba. One year production. Kama niza kuongera byako. Wala mbirira ngire sura. Why? Weekend yabadde kyadda. Weekend otwava okugundi ku tugenda ntuwummulamu. Olwana ndimanja ebyali bingi ebyaliyo okutwaliza awamu era abantu bakyakala kiyinza okugamba nti tukuba endongo zonna z'omanya enkadde. Naye manager William ali kudunga akutumidde. Manager William mugaye mutumidde kwe. Tukola bulungi obutenkanika. Era kye tukola kyali kyamaanyi nnyo, kyali kyakabi. Ekyo bomanya kudungu ke kafa kobeerako mukawo nolowooza nti toli mu nfufu ye Kampala. Ekyo bomanya obeera kudungu n'owirabira nti olina ebizibu. Naddala nga sponsor emuzeeyi nnyini naye namusuubiza omukolako. Naye abagambye yamufunira akaana kamunyige masaali. Bangambye wano Dankani bangambye Swabulu bamukozeeko. Mbalaka la usiku. Swabulu ali ku kamera wano wa digital wali wansi. Mbalaka la ngasoma message wano. Bwana gujjemu kwa Swabulu lwakyabera mugaswa umwe mutta. Kinagamba nti kati dako. Byane birina omululu. Ndaba kujikoze. Ensonga ennungi. Kati omanyi kola yafuna komando songa the night shift twababerera mu kiro eno nga tukola byaffe tulasana ekiro ne bonga yakutumidde neiba yagenze muswamu ati sikyamubuuza ko nti je bali mukubira jambo kabu yagenze muswamu kati aliyita buyisi no mukubira jambo nagamba kale ngamba banda temukyayina mboozi etugatta Musiramu kantumire ku basiraamu bonna ssaawa zino ng'omusajja nga temuli bawoowe uwo musajja nga si musiramu omukazi musiraamu nga ssaawa temukkirizibwa kukwata kawaayiro kawaayiro bba ng'era olutalo lulyawo kati kati obusimu nembeegayiridde neeke mbeegayiridde temusibulula abaana b'obuwala mbeegayiridde nibaire tutumirira abasajja babiri babalike okimu n'abasajja bebasinga okutta ebisibo kati waliwo leero alemesezza munne okusiiba abadde ali awo nkamukubira essimu agenza okuva ku ssimu amuga olero ddawa gy'oli ewaka kampute bwawe amazima kati oba omusuubiza ennaku agenagenda nsibena ku ndala nkaaga bwe kiri byeko kimanyi muno butta bwoyodola ekisiibo nkaaga beddo bodda muno nkaaga 12 nodda muno nayo okulisa bamisikini oba okulisa bamasikini nkaaga oba olina okuli naye abagagga bajja kukinyabasajja oba baita okuliisa abantu nga badungamaani nga badungamaani akutte ekisibo kyakitta ng'agulirayo abamasiikini si bagulirayo kubaliisa naye keni tolina kisibo kya muntu kyogenda kutta talina kisibo kya muntu kyagenda kutta toyina yadde akasiiba akatono Alina kisibo kyagenda kutta abantu bana basobola okutta ekisibo ky'omuntu papa dungamani muzeeyi dungu okutta ekyalo kirango mami Pauline babadde baagala kulya ki muceere batente 7 ne kilo z'omuceere 2 mwagenda ku faamu ye kembuzi baakoma ebbalaga bali mu lukaaga bali mu 10 tamanyi agera ombuzi mutwalo lwati muyogezi walina embuzi naye olwo omusajja gwe nali mmanyi nga ye ekirabo kyalina asinga kuba n'abakyala ng'alina abakyala 9 naye nga yabeerabeera oba ogundi nayiseeyo oba maze ebbanga ki nga sigenda Mityana ng'alina 9 ng'alina abaana 3-2 naye nga baterabo omutemwa
buli mwana buli mwezi olina okumuleetera ekyebiri oba ekyetaano nembeeranga papa ddungu nembeeranga papa ddungu nandi bagamba botte ekisiibo kya munno wote ekisiibo wano olina ekisiibo nga tosiibye ng'okuttemu nti nnaku nkaaga kati ate bekakutanda botte nnaku nkaaga oba si ekyolisaba masikini abatalina nkaaga kati kubaliisa ne basoma nobateekayo emmere oba kubalisa ng'olabira omwana wo n'omulera obagulira ebyokulya n'ebyokunywa n'abamukufu olya onywa n'okkuta kati neke bawa mututeruzira kubanga abantu bw'osobyamu ku luggi bankaaga singa obakakutaana okola ogwokubiri 12 bwe gibeera emirundi 10 oba mu lukaaga uno wegundi asobola balisa uno gwogambye wa Taiwan David Kawesi kuzenya nako asooka aliiseeyo nzikali asooka aliisenze ojja kusooka kudiwamiigibwa kubanga gwe ojja kusoma tajja fugika sirisika oyo aliwo abantu 10 lwaki omwono Taiwan kati kitigisa kati wogambire ndasema abantu nkaaga aliisenze alimu ekikumi yabana egundi papa egundi wamuwuliza papa oneetusuza mu climax oyo abati papa abati aba kuweereza message wano abadunga manali Boston naye Kampala wadde Kampala nedda suza temwebase abasuza temwebase naye kina mwagalako kiri kimu vibe oluba tusobola temuvibe panga kubuza walidde omugandi saalidala akwete ebyenyanja 6 nomubuuza ebyenyanja 6 ngenda sibirako abeewange kudibuda gamba tuva ku ddungu babonoonye yagamba babawo embuzi neke yagamba bamuwa embuzi neke okuwa oludda babiroja zitungu agambye jemu baabudde mu bintu mugambe atandise naye nga fe tukulisa enyi bannawikendi William akutumidde William munda mugende nteekateeka nziriko ogenda mutwalirayo nakulabye nga weeyagala neyagadde fana nabitaddeyo ne balowooza ndi mu Amerika era bankubira wagenze mu Amerika notatugamba ne mugala ndi waneeno wano ku ddungulizo era abantu bambuuzizza nangamba akafu banekati ne mbagamba akaffe byana byabagagga kaffe byana byabagagga fe tugamba tuyagalira ntumanyi tuggalawo geeti mwete mukkirizibwa tujja bayitange bebudewa mu butuusi wala yakatuba alla ati nabagamba abantu ono banti bane akatuba ogendayo we bw'oli n'omukyalo agala mujankalane tumutwala mu katuba mzese walinawo ofiisi yatuliri waggulu nalannamu nanti akatu alina n'ebitangaza binoculars mzee kino kyokola omusana binoculars ani abiyita bwati tugenda mu katuba katuba gamba eri Vegas wajayo Vegas sigaleeyo bibeereeyo naye lumugenda twalayo neiba nanti eyo Vegas byebikolebwayo mukyali wange aliyo kilomita 10 naye aŋambye kwali tekwali gundi yayiseemu New York bayideyo bane New York nkubangambye ali Canada aŋambye ali Canada olina ku namba New York niye namba New York ali Canada nobuuza agenze kuyimba newanga nti wala posta yona eriko New York nembabuuza kukyalya New York aze kuyimba nembabuuza ndenda kubida abantu posta nemwe eriko New York aŋambe eno wadde katiza kaliko New York tunakalabako yadde ne WhatsApp message y'omuntu egamba mu New York ajja wano atimbiddwa naye aŋamba yayiseemu ali naye wano New York yayiseemu ali Canada yeyagala naye twanoonyeza posta okuli New York yabuze nze nange agenze yimba naye bakakasiza nti agenze kuyimba tugamba alina ekisenge ky'omuntu mwe yagitimbye negamba New York ayinza okuba alina ekisenge ky'omuntu mwe yagitimbye ng'osaba omuntu abeera awo n'agamba mbu bagamba alinamu omupikini yavudde mu mulamwa gwa ako katolo waabwe badde bakamugulira iPhone mpya
Wangambira ya Canada. Canada. Kati kyeko omwana oyo wa iPhone yamuga ntogeza n'olinya Canada ndolina iPhone tekisoboka tolina muntu gwogenda swaza ndeka kati kirabika posta bagitimbe mu kisenge si mutala ku mutala olina kanamba ke mukubire ko tulabe YORK Styla umwana yinza okuba teri waffe empijja eri mawokota kubanga mwana nabuuza niyokagenda ebifaananyi birungi nebuuza nti New York ebifaananyi birungi ali ku ddungulizo ngamba New York SM mbu yagenze kuba nembagamba akomawo nebagamba muntu atagenze ndedde ku posta aba akomawo okukola ki nembagamba temulimba agamba leka agenze kikuba ekyeyo neŋamba wagwana nati nasoose kulaba James Proper ka James Proper mulaba ali Sweden ali Sweden nangamba yajja James Proper yakomawo akoga otaddeko nnyo ali Canada waliyo posta ndi a New York gyagenze ngenze kuyimba ate ogenze kuyimba ngali bantu kale tusharingireko ku posta tunaffe tusharingire walumalizisho nakayinza mugawayi owaye omusajja ow'enviiri emyufu ezafuuse enzirugavu zafuuse enzirugavu ndi waleero ku manduso ogamba oti omusajja w'enviiri emyufu ogamba oti ningonkyaye New York ndi wano ne Dankan New York waliwo pasta gye tulabyeko ng'eri Canada wanumanizisho New York Inango ngeri mu kisenge ky'omuntu wagitiirika mu posta yekana twabuuzizza omusajja yagenze kuyimba oba ne batugamba yagenze kuyimba tugamba tusharingeko ku posta naffe tusobole okusindikira bekana ne balabe ku muntu ne bagamba nti posita mwagitimbye mu kisenge batugambye batugambye mugenda yimba Canada netubagamba tusharingire ku posta ya New York naffe tubeeko tugisindike tuline mikwano e Canada ne batugamba twageza posta efuluma naye baluwe yagitimbye mu kisenge teva mu kisenge posta mu kisenge ky'omuntu tevaamu mweri mu kisenge ky'omuntu teva munene Dankan nagamba ne iPhone wadde wakagifuna mpya ibadde kuna akaveera masa asatu yasooka n'atunda emmotoka owulira ndi kunemotoka wagitunze yasooka n'atunda emmotoka n'atulima mbu atikka filda mbulera kyolese enyumba newekwata omuliro kati omwana yagenza okwera ennyumba ya New York nga mulimu buviiri bumyufu munembiri wazikyusizza mukati za black mukati erisi ye New York Da Styla amanya agakyusizza kati ye New York mukomuntu ne New York tonimba kati shogenda jimbanga buli lunaku oba ya mulundi gumu bubuuza sho ya mulundi gumu oba ya buli lunaku naffe tetuganye kale Saudi Arabia webale nnyo ssebo naye Saudi Arabia tolinayo posta nemu posta zaffe zitulaga waliwo Canada posta watuweza ye Canada atugambye wagitimbye mu kisenge olwo omwana yatugambye waliwo yakulunye ku airport bamulabye bakunene ku airport bamulabye nedaka balako ku WhatsApp akafaananyi tukakuweereza ng'omupiki ng'omwana akupiikinga naye New York teyandibadde ggwe
tukatadde ku WhatsApp tekanatuuka mbu promoter abadde yakunonye promoter yakwenonedde ku kisaawe niyoko yaŋŋamba nanga Dankan essaawa yonna nina promoter eno e Canada ntwala ngende nkube okunyusho eŋŋamba bali live babuuzeeko babuzaako mwenna balamusizaako mwenna abawuliriza CBS FM ebbanduso radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi amagezi gempa abavubuka buli yango erinamu amaanyi osobola okujja mu Saudi Arabia n'okuba bakiyita sekadama naye basekadama mugamba tokoyaseka twekoyaseka niyo katujoze owaye abedda mmanyi nno byakusaaga nze nali nkulimbyeko ali Canada bangambe New York olwedde mutaka nali nkulimbyeko New York mutaka e Canada gwe nze nali naffe tuyikirize South Africa tugendaawo tugendeko Dubai wikijja tugendeke Dubai bane tugendeke Dubai mulamu boti kati eza tiketi nzirina aneza tiketi siziri eza tiketi zibulako nabiyeri America tiketi yawo yabbi biri mu kitundu biri ninako emitwalo nsanvu kati oyinako ekitundu mbadde nankaaga nenyongerako ongeddeko kati mba sinzingidde kirumu ataano olinako ataano kati gusingako kuba obulungi solemerera bunakerera tugendeko ennaku ne bwezibeera nnya tugendeke Dubai mu wiiki nga bbiri maasa wiiki bbiri nga tujja kutusonze sente then Dubai tosobola lemwa oli basekadama bakyali baffe bangi oliobalwangono wangabe Shalom afya ngambye mumujje bado batusudde bibiri kyali eyi ali Dubai bibiri kitwale bibiri kyali Dubai Open kyali UK owaye bakuloga nkwesonyiwe kyagiraba owaye bakuloga nkwesonyiwe kandi bwe baba kyali nako wane mwenye leero ntera nkunjagala era bwino ntwogerenga ebintu nga biri ku mulamwa gwe bibiri kitali UK nedda ssebo yasobolako bange bano waliwo omusajja ngambye Mipoli nagambye Dankan anzadde agala byenda agenda kuzaala neyanze egiwe balinyo bali omponyeza obunaku bw'okunywa amazzi ga wiiki omwana ngambe nti okuva muzaala ngambeeraawo enda okulaba omusajja be akubiye ku bufaananyi n'egiraasi sinywa amazzi ku wiikendi nabibaako kirungi mama kiza okunzaala mukama mulungi kitaba nekyamugaga nenza mami okunza kati mami omubuuza abanyamina timindi Dubai nitusobolawo Dubai yame atujja genda wali ku luwombo bajja tuwa bajja tutugulira bo bennyini bajja kutugulira ate benyini bangamba bagala ngendeyo mbakubira akalamu netusobola kwemererwa wakigundi lwaki yatuwa tiketi zeego nitetuwa mwezi Dubai USA ikiyo Masaka akadirisa kali akamanyi bulungi yakamanyi bulungi atugambe musenda ali mukusonda 10 yo wiiki etambudde mbaddeko ku mitimbagano okwo nga ndaba Spice Dan ne mukulu gwe bayita Jenkins etwala gye beetwala nga beetwala era nabaddeko awo nempulirizawo ku bigambo bya Spice byaweereza Jenkins neŋŋamba wano wetutuuse wano twatuuseewo nakubuulira olwo ekintu kye baŋŋambye ekivudde UK badde njogeraku n'omuntu omu bannange ekyo kiddeebe gy'abayimbi abakyala waliwo gwe bayisizaamu egaali abayimbi abakyala twefeeko ngobaito nalumba nera dde okubuulira Spice Dana naye yatabukidde
Jenkins amwogerako nnyo era wenjogera kati social media yo yakutedde omuliro team Spice bambalagana ne ba Jenkins kati Jenkins jukira alina tiimu yo gimanyi kabiri iti terya ntama kasukuwa okulusendi bad ru kwegamba natera mwami Edison waliwo yayingira mwami Edison yayingira ko era gundi Spice what you are very very strict bano basesa manyi babagambi mwami sendi yamuyingira mwami sendi yayogera Spice namuyita namu advise kwa bisere bisinga we take advice like as insults umuntu aluza umwadvisinga naloza atomuvumi nakisinzira abayimbi be Uganda bayina problem weyo sinzira we take advices like be insults kisinzira mugana wange nti mwadvise nze ntya manyi waliwo ekintu nga gwe ogenda kubanza advice naye nomala okujja ku manduso okitegera mulimu kati olaba mulimu omuntu nga mulimu advice ziba positive mwami sendi alina advice yali awa Spice nagiraba he was very right mulimu ebiseera ebimu Dankan nga togenda kulaba muyimbi bayinza okutuma kamediyo nomala ewiiki nga tomulabye zikamediyo yamala okunkubya nga neekoliwa kati nga leero ali awo yankubidde dangambya nangamba nzijewa nemugamba oyinza okuntawanya miriko ezi sombolimukko abadde ne bawizo kwa wizo yalina okujja luli ku Monday wizo yalina okujja kati bankubidde nga bali awo nanga tujjawo nekinga bwezatuka mukaaga neerabira nga yafuuse ddala kuzolaga so mbeera bwekyo bweri Spice betwala ne Jenkins lenze ngamba bino ebintu ebyokwetwala muganda wange si birungi okitegeera nti abaana okutuuka n'okweyisaamu eggaali ne mwevuma n'obugwe ne bakulangirira simanya ekibuto ayiddamu gakutumidde omusajja yankola bukyayida ekyo ayi nina byenkitegekedde naye tekya muvuga teyankanye kantumireko tonne wange mbazira mutumiddeko naye nga ebigambo bya Spice byadde bwe biti yes that old guy fat man ow'ekibuto ekinene ekisajja mu kigambe he should mind his business nane offer ye kubanga bamusasula ogunvuma yes ali ku payroll that I know he's been on a payroll ne bamuwa sente entono mitwalo 2 okay zisasula rent wendowooza mitwalo soke tupozingira awo Spice simanyi kwati nina kavidiyo kendabye nga Jenkins agamba waleta video nga muvuma andi sente agamba yadde alina omuntu gwayogeraku yabadde asobola kusala malodi by the nyagudda side ya Jenkins Spice is my good obimanyi sinakyo simanyi bankwate bulungi mbabuulire twale eri ebyabbulu ebyabbulu obabuulire bankwate bulungi mbabuulire both kanatuuse side Spice muntu bambi kyenkamanyiko kakaaba mangu bambi tunyumiza otyo kakaaba kate bulungi enyumizi entongo kati obusungu they are both my friends Jenkins mukwano gwange nakanako akagala Nec she is my good friend nti Jenkins mukwano gwange nanoonyeza nga noonya nabaga mugambe kimu banange tu let's cease fire kino bakikwata mu ngeri ya kisajja kikulu onoonya gyodda katulabayo yamukubyemu n'akayimba your business tatutama kayimba nakalabye wekali naye ne bano yiyamaze yabulira omulabi wonna Spice by the bangambye byemu akayimba oba okayina agenda kanoonya genda kanoonya mind your business naye nga nowoozeza nga wabali bupromotinga luyimba luno naye kati wapromotinga oluyimba noba omusajja ekibuto omanyi okuvuma naye ate oluyimba lwa Spice Dankan nabakulabyemu nze mind your business nedda mukulu bagiyita manduzo
china na mwenda kunonyeze bilizibi ezivema amanya nze DJ Nec DJ Bulago Son of Music nakola mali tuba mu ndongo ya Uganda yokada kanona nega takola nambulira imbuzi fa ku street agana kaina chikagambya awo kuri seven zagambi tozane bwe mmalo omwezi ngatondaba koko nedda ssebo mukulu ate onsaanudde busana ate omwezi kyekisiibo akana kawo oba ku muntu nga wabuukuuka ogenda okuva nga bajaji gwekubye kiba kisiibo kirambe ennaku asatu nemalize byali alowooza nti kati nemale nakomeka asatu omwezi atondaba nemala omwezi nga ndowooza nemala omwezi atondaba oteredde koko nedda mukulu tondisa mbwate onsaanudde busaanuuzi amaanyi gayinza okuggwamu n'ogamba obwedda nkola ki agana okibanga kutambula nogawaitu atera otuuka twakatandika kutandisa okutambula oyinza okuggwamu amaanyi n'ofuna n'akatebe n'otuula kukuba kujibuya baki jiba ngambe DJ Nec tata mbadde kusobola akayimba kati na Bax akapya yakongera kawulira jemu kijijaba na kukisusa bususa jemu paka kuwulira bubi muntu naye nno ng'asaba kolaba atamamu thanks for the representation twanza kujibu yabadde kyane ku Scott ziza bafana agamba ati ba Magic Town ina akayimba akapya by the way nabadde ko naye ku Lwokunna bayiro akuna ina aka utwakubira ko ina akayimba kakapya bakayita sigwa jajjao aziza bafana kyali wange oyo talina tabu yadde naye bannaye kubana buyimba jemu abudde mukwano nekola waka mukyali bungi nnyo ndoza katukwatire ku masimu bannange linyano nawoli tuwayemu katini ala walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh lugaga gombe gamba ki okay abudu no lese lugaga gomba yala siwa akajiteka kubola na wajimulete yala sebo toli mugana Team Flona nze ndikiri akawaniki tyakaluma mwine akayimba akapya abafulona kaliba kyaliyo funa omwana tayagaliza kaliba tayagaliza embozi y'abakaliba eno yoku street sebo kale sebo ozi yafuna bwemusi kajani nenda tusuka kazani ndio tusuka weka kufunda byapa byambuze yala kichana n'ekyo tubakiwa ssente mami ekyambi kituli sebo tuwe ebyobuga kigambitu bulenyise bugamba lyasebo mawakutano nosi temulina mubaka ani owe kati ofasi rese ani ono
kati nze ndiwe mawokota ndiwe mawokota north ne musime ebiteso ajate waka mumbulizo aina kolaki ataduse mubaka aina kolaki ate abantu abasinga ebiseebisinga tebamanya mukiki mubaka kyalina kola bayinza kuti bamanyi mubaka yabeerawo n'alowooza mubaka alina okulima olujjalo mubaka alina ozimba oluguudo Sanga omubaka alina bye yabasuubiza. ababaka kyebakola Omubaka alina bye yabasuubiza. omubaka alina bye yabasuubiza Osanga bye tanafuna ssente anafuna ssente ebitaana nja kujja abikole nkunoonya akalulu awo wabeera obuzibu. nga basuubiza ensi ne banakutegeera ababaka byebakola nga tunanenya bantu abo mubaka kino mubaka takoze luguudo zaffe mbi mubuuze naye mubaka nga toyogera bintu byaffe byetukutuma ayinza okuba omanyi wano omubaka obukulembeze bubanga mu nvubuka nga akwano omukazi abaana uganda bakujjukiza bajjukize kati nenya tukyali masimu nokwebuuzako bwebuuza wiikendi ebadde eta era kale sebo ani tuli wano yeah. Ani ali awo anenda ofuze tudde mukundonga feno ndoza yandongo tudde nnyo ku ndongo nedda era omutwale tumanyiyo tujye tumulwa simanyiyo sebo tewali mugana ngugamba otya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sawa dako. Ngarina dako. Okay. Hela. Tell me. Do you mugana? Baina ya kapia ngani baina ya kapia flona. Okay. Kati kwande simu nga zizo 3-2. Sebo. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Yalla. Sebo. Kali mugana afi. Naye tokwata muziba nkaaga ziba nkaaga okitegedde yuzi aja tibugaya musindike wala wajirira bwati wakolera effumu ziba nkaaga nina nyumba nene amusindike uwo nketse agira abero wewe Dankani ayi basolo wala wadde dakika 3 mpaka ekisebo kugwa munono
What's over design? Alagawa na simu komo. Udamulo. Tubeunza. Yakupangira akalika ajati. Agala kumuzonzezaako. Ebisere ya Michael ali akuba. Allah. Michael ngatagambwa. Ngakuba n'okusita n'ebigere. Allah. Tati Michael. Kamilioni yali kaligumo okutunula mu kamilioni. Ne kamilioni webisere ebyo mujuki. Kamilioni bisebyo nitagambwa. Ngawama. Ni Michael ngatunula mu kamilioni. Ngumi katula mu kamilioni bwati. Ani kamilioni ngawe yamujja kengato ye munayite kamazi. Neba naye beyiribya. Kiko bafuna ekirani kimu. Okimanyi nti ng'omukazi Michael gwakwana ne kamilioni. Olaba sheri. Yali sheri ojukira kabalaga. Yali singo bekubya. Ne sheri yali era kiyakola ekyansi. Oli yamwana itire lana bona itete. Yabajoganga gekiri awo. Dere ngumi evugira wane. Niba naye biseere ebyo atali Kampala wasuba. Ejjogo lyali ku sheri. Nigwe tulabye ebintu e Kampala music industry. Kati ate bavaawo bako ku dansa. Era nga naye ali omba mulimu aba. Ni yeyiribya ne guni ne Michael. Kinyo ibanga dene. Beyiribya ne Michael. Ebanga wiki wedi twakawa. Twabasanga oba biringa bagubassa mu. Akati ba mukwano kufa obufi. Nga gubassa mu. Kumani twabasaba ali akutyayi simenyi ati. Kamilioni yakubidde nakati waye ngabe nzijawo ne wizo wange. Sia wizo sawa zino. Wizo ngomwaga interview ya sawa nyaza sawa musanvu gwa misana. Naye zino nga ziganza wano abawizo laga. Izo wange. Afande Charles Kalangwa. Wai yangamba agenda kuna samula. Afande Charles Kalangwa. Bula. Nimutumide ka afande Charles Kalangwa. Oyo mulala nnyo. Simunya akyakwata. Akyakwata. Afande Charles Kalangwa. Akyakwata. Utagenda. Embozi ate kati mulala nnyo. Olimba. Ngamba disappointment Chakwata. Afande mwali maybe apola. Wekoze ebintu nenge era ulaye emirimu gyamuyitirira. Olichakulabirako. Ani Engwa. Bitusi yaje sho yayo nga 10 Mei. Bitusi baje sho. Tumanyi nti gundi abataddeko sho. Regi abataddeko sho. Lunaku lero Mei nobody events yagenda kuteeka Regi. Gundi enteekateeka z'ojjolo mu setsawo ekyo bazongerayo kuba yali eyina koma nnaku zino kubanga ekola. Agateeka Regi roddawo. Lugogo yalina okubanga ekoma okukola mu myezi gino. Naye Maifiki yasembyeyo. Yali enteekateeka z'ogikola nezeyongerayo ku maaso. Naifiki yali asembyeyo. So ndowooza sho yali giyinza okuba yegenda okubanga esembayo. Bwe naaba weeri yo Bitusi yagambye tegenda kubeera mu ntalo okitegeera. N'abantu kubajjukira Bitusi yasooka okulangira olunaku olwo. Okitegeera kati bwe mala oddulangira negamba egenda kukola nga 10 Ogwokutaano. Ate nabano bavuddeyo nabagamba bagenda kukola nga 10 Ogwokutaano. Okitegeera kati nga tisoboka jjukira Afrikana ne Lugogo biri kumpi. Ate abawagizi ba Bitusi lero jasanga abamu be bawagizi ba gundi oyo Barrage. Okitegeera so bo ne bagamba ng'abantu ne baga ennaku mu nsi ennaku mu mwaka tezinaba kubanga ziggwayo bo bajja kubanga kisokoleke. Afande Charles Kalangwa ngambe ngene oliye ku nkoko. Angambe ngene ndiye ku nkoko. Agambe Afande Charles Kalangwa. Tesusa. Yagirango. Neke. Msera. Yotere nkoko. Wai. Yoga chiki. Ngala jijja. Luli mwagenda mutagalire yo kugoma. Bwo kubira mwatagadde. Nange nyamugamba ego. Orakoze cyane. Afande Charles Kalangwa orakoze cyane. Ego.
Abatu Motian Banks. Nejinja kusoboka. Tumuleke. Emirimu ayina mingi. Ejo kola ko. Ayino kuume gwanga. Ayino kuume gwanga. Ayino kuume emirimu ayina mingi. Ayino kuume gwanga. Ndozo Motian Banks kajja mutawanya. Kajja musongo kaka ine dalo. Kaine dalo. Kati gundi ali mukuba bufana. Ani. Kadare okubana kati sawa zina ali kusimu alaba nyimba za Tiana Banks. Kumuleke. Edi Benz jaine yaganira mu. Bamuza ku progress oga Benz. Ngiri progress jaire ebiso. Ebiso bya nabatanzi. Ebiso bya nabatanzi. Muga Benz choka baji museya. Bamuza progress. Ngiri jaine ebiso bya nabatanzi wa mase tulo. Baji musere mitwalo. Tulo age yo de Guinness. Mitwalo ebiri. Amugamba why? Benz eno ye new model kumbali ku progress. Namugamba. Nasoka ngane webuuza. Bwe tuli Kampala jangu webuze kufi. Neko fuba bamuza kolora bagiteka kaka kuli kaluteza. Bampo yali motoka chi corona. Amuteka kaka mabega namuteka ko aluteza. Nagulanga amanya kusa aluteza. Nona mutwebuzenga ko. Ne bali baji wayingi ne yakwe. Yali nonji. Neje mabambi bamukoze we progress. Munaku nya ngali mukukanika. Why? Weekend ngulira dombuli from weekend sinakodeyo ku masimu nombade nkugamba nti abitu sio sazeo bana bana bali serious nga yesho akolaki pozi abitu bade ku Freedom City Africana bade ku Africana ninde kitu kinzija ngamba bayimbi ebifo byotegeka bitugwako ninga tubina bitugwako bitya kati olaba Africana we navao Nilugo nevao ngasigaza Freedom City tuba tugenze ku dungu olaba era tosola kwata Africana ku bifo ebivuli by'amaanyi ndako zino kibade kigwa watu gena kololo kubanga bogamba nti erija ijja kwa kololo air strip ekivulu ekigenda abantu emitwalo gw'abantu emitwalo ebiri esatu kati nze nendoza kyandibadde kyakuyiga abali ku federation abana abalabawuma bakenza wa federation webagalawo lugogo kifo kino lusigazaamu ekirira ekyalaisimu ko kitusobola okugamba nti kituuze emitwalo esatu ate tubade tulinawo tuba tugenda kukolololo ne lugogoli ate jukira lugogo kololo obuzibu bwayina si wa buli omu nandi kugamba kati obera option eberawo genda ku ddungulizo olina genda ate ne ku ddungu eyo tetugenda kubibazikirizayo kujja kuzanyirayo nnyo eri biichi yaffe ina kuba yababede tugenda tukyusa amaku kipuka soda nkamutwalo negomanye kiri ku ddungu kati so naye nze ngamba nti uma yanditudde omusene federation kumpe we kufuala ngalinga ali musauna oba toliiko muliro olwo oba toliiko muliro anize ndibese gwataliiko muliro naye nga federation yegate neuma basobola okufuna ekifo ky'abayimbi tufune ebifo mulimu ebifo wetwavira mu covid waaliwo olwo ebifo ebyazuula ebipya ebyokukola ki ebyokukolera musho nindaba nga ninsanyuka nindaba walayi tewali obeera onsindiza ku ddungulizo oti oba ogenda kunsindika ku buloba forest park oba ku buloba oba Ntebe ku biichi z'Entebe okitegeera jjukira ate ewala ne biichi z'Entebe yatosobola zikombe tezirina space nnene ezisinga tezirina naye kati ddungu eba ne parking nnene nzekwe ebifo ebisobola otwala emitwalo esatu egy'abantu ddungu tujagenda ku ddungu oveewo ogendere buloba forest park oveewo mukono waliwo mukono Colin teweza waliwo ekifo ekiri emukono awo abakiyita Victor Kamenyi baire yategekerayo sho ali emuse ekibale kyetagisa banaye sho ali emuse kati waliwo ekifo ekiri eyo ekiri emukono wacha Dr. Kefa Sempanje kinvudde mutwe omuntu ekitegeeza nti ebivulu ebigenda fuluma Kampala olwo Kampala ebekendedemu ebivulu ate nga wetuli
population byoyinza okusikamu abantu n'ofuna ku bantu abayinza okutegeera endongo yaffe bajja batuwagira mu Kampala. Kampala naye kati awo kifo kye kirala. Apozo ogenda kunziza Nakivubo nga bagimaliriza. Nakivubo ate omukola ayinza bakkiriza kapeti yegikubirako ndongo. Kubaza Nakivubo. Oba kumpi ennambo. Ebisale tebalajja bakukkiriza bikubira mu ndongo. Ekire babiteekamu zi board. Option tusigazeemu ya kololo. Ale juki ya kololo mukulu Senyiga bana ba muluma tamujja kuyimbirawo. Kati awo twaba onyo option ndala just balina kutula wansi ne babugumya emitwe gyabwe ne bagaga tukoze tutya. Awo ne bayiye ne bagaga ntukote ko bona tebajja kukola ku Serena. Biga munaye agenda ku Serena. Biga agenda ku Serena. Uwa masanyalaza. Airi nambiru naye nayo shomasa. Airi nambiru biga. Show zinga bundi Ronaldo. Aina show mu ku Valentine. Ronaldo nga ina show. Ya Valentine. Oyo jikolera. No bijja. Ajja tekali wachayo Valentine endala. Muri wa yayi mwinzo zi Valentine. Nzoteka Valentine mu epa. Alo chali wange. Alo chali wange gwe nabuuza naye ko ina amazali waga mirundi emeka. Nangamba 3. Nangamba baba ngo owo mu America aina amazali wagage. Awe Sweden aina amalala no wawan. Kali gonna nga celebrate nga nayo chaka cho badoga nga Valentine tuzuchusa nga tukera ku machano gama nti nga 14 omukage ba Valentine. Abana babisobola sinze nakadiwa nzoyo nefunidde ne mama poli. Ati angambye okunzaliddwa. Naye abayibi balina okwekubirizanga bo ne basobola okuyiya kiki ekiba kiddako ne bafuna ekifo. Ate nekirala Nec abayimbi ne bapromota balekirawo buli bwowulira nti Dankan nti bwowulira nti Dankan yategese endongo ate lwaki gwe oba otegekawo omuyimbi obulala ku lunaku lwe lumu ng'olinga gamba nti ennaku 36 ziweddeyo okitegeera kati ayo enkolagana eba luddawa era obumu mu ndongo bubeera luddawa kitegeeza tobeerawo bwomwawo kitegeera kuba kati bitu sibegera mwakyanaga nti fire tugenda kukola ate nga busiga basobola okuba nga balanga kitegeeza bajja sigala zakali akantu ku mutima lwaki ono yatuyingiridde kitegeera kati embeera bwetyo teyeetaaga kubeera mu music industry yeetaaga kubanga ebambi ateera kuba abadde n'obukubagano ne Azawi eriko n'Azawi eriko n'obukubagano n'Azawi wa Swangs n'ojjako ekyo n'abaako n'obukubagano kati buyo alina obukubagano ne B2C bakayanira date naye B2C akkiriza egamba kamwe B2C ekebikoyi kubanga B2C luli bagitekako Juliana ne B2C sijajjo lero teyina ki lwagwanda ekirungi kyali ku B2C ne Juliana nti gundi yaabwe yanjawulo abantu be banjawulo okitegeera nti omuntu yena ne bentegese endongo ku mayinja abantu bamayinja banjawulo okitegeera so Juliana ali bibye ne ba B2C bali babyo naye ekyo kino okuva mu music industry ntumanyi nti kati mugenda langa kinga neko jana ogamba nga 10 B2C ku Africana ate langa 10 regi ku cricket over kitegeeza nti awo enkolagana wakati w'abayimbi ebasinongi yadde n'akamu balina kutuula wansi ne beeterezanga abantu ne bamanya tugenda kukola ki tukikoze tutya bwe kityo kirina okuba muganda wange katujje CBS FM.